Nkyazizaako wano aba X Events, kampuni eyo ya mutabani wange Chris Garukande ng'ekozesa abantu abawera 50 bakola emikolo, balina kamera, balina zi video, era olw'okuba naye mbakyazizza ne bankolera emirimu nammwe abalala amagezi mbawa mugyeyune. Cruise Exclusive kwe tusinzidde ne tulyoka ate tusinzire Uganda wano ne tukuweereza mu nsi yonna gy'oli. Abali mu nsi z'ebweru mbatumiddeko nnyo, abali mu America, abali UK, Dubai, Saudi Arabia, Oman n'ensi endala mwena East Africa okutwaliza awamu nammwe abatulabira ne Uganda mwebale nnyo okubeera ng'ate mutulabira ddala. Yensonga lwaki nja kusigala ng'ate mbaweereza bulungi nnyo. Kale n'olw'ensonga eyo siyinza kubanga ate mbuusa amaaso omuganda wange mwannyinaze Marus Bridals weebale nnyo okubanga ate otusaamu ensimbi ne tusobola okubanga ate tuweereza abantu baffe bulungi nnyo. Marus y'omu ku bakyala abasinga okuyingiza gomesi wano e Uganda obulungi ennyo, asangibwa Kwanet Plaza okulira Namagoba, osobola okubanga ate omusanga opposite Old Tax Park, emotoka z'entebe gye zifulumira Anet Plaza weeri level first floor, ate kosobola okubanga ate omusanga. Olunaku olwaleero bangi nnyo mugenze maaso n'okussa inbox yange nga muŋŋamba Alan Cruz abamu mwagala okuyingira business y'emikolo omuli okukuba ebifaananyi, okukwata videos, okwambaza abagole. So natandise okukwata mulamwa ku mulamwa. Olunaku olwaleero ntandise n'omu ku bavubuka abatandikawo kampuni ye, and of course yali nkuba kyeyo okuva wali ettaki, naye story egenda banyumira lwansonga bangi nnyo muli ettaki, muli mu UK ne wandyagadde okujja e Uganda otandike ekintu ekiringa kino wetuli. Ekifo kino wetuli is studio ze are setting up obulungi ennyo, naye mu introduction briefly ajja kuba atubuulira kyekyamuggya ku kyeyo ekibuzibu kyokirimu era bwe yali ajja wano yeeteekateeka atya okuyingira bizinensi eno ey'okuba ebifaananyi. Buzibu ki bwasanze mu bizinensi eno ey'okuba ebifaananyi? Buzibu ki bwasanze ddala okusanga mu bakyala y'omu ku baami abakutte emikolo n'akabeerako naye ku mikolo ndowooza ebiri nga tuli mukolo back to back nga naye ndi wana ali wano face to face ya okwali omukolo gwa Kabako n'omukolo gwa Dani Sandwago nabalaga obulungi ennyo. So neeyungaako tugende mu maaso n'okubanga ate ababuuzaako yeeyanjule gye muli, abamu mumanyi n'amannya ge ag'ekika, abamu mumanyi linnya lya kampuni, abamu mulaba ebifaananyi eby'enjawulo nga biriko lebo naye nga temumanyi ani ali emabega wa kino ekintu. Kale kasooka ababuuzeeko n'oluvannyuma tugendere ddala mu maaso, naye nga temwerabira kwambala mask, kintu kikulu nnyo ddala. Covid gyali ebya ddala. Kale tutandikira awo olunaku lwaffe olwaleero. Tusanyusa okulaba ssebo. Nsanyusa nnyo okulaba ssebo. Yes ssebo. Muganda wange Alan. Olw'enkulaba mmanyi ensi egenda mu maaso. It inspires me a lot abavubuka abato nga ebintu fe ababyekwatiddemu. Munzikiriza abali eyo kamasiki kano nsooke nkaggyeko. Tulinawo distance. Bo tubwambala ka distance kajja kumala. Erinnya Garukande Christopher. Abasinga bampita X yerinoonya ensimbi, omusajja neddira mutima. Enzaala ey'ennankulabye. Ndowooza ekyo kimala bwe soogera ku nnyabo kinkola bubi omugenzi Namwanje Regina. N'omugenzi Kasumba Paulo, naye nga byebyo we tuli tukola. Erinnya X yeno gye tulaba X Events. Butereevu X Events abasinga bagirabanga XCY naye nga kiri X Events mu kukyogera nga bw'owulira bagamba xylophone naye ng'esoosa X. So tuli X Events bwe tutyo bwe tuli. Mu bigambo ebimpimpi oli nkuba kyeyo eyava ku kyeyo n'osalawo gye wako concentrating, and of course abamu nali ne Hajaruna n'aŋŋamba abasajja be batwalanga ettaki okuyimba. Kyekikujja ku kyeyettaki okukomawo n'otandika bizinensi eno, buzibu ki bwe wasanga nga wakajja e Uganda, era lwaki walonda bizinensi eno, era nkuba kyeyali eyo lwaki osobola omuwa amagezi okuyingira bizinensi eno? Okusookera ddala Alan, okuva ku kyeyo si kyangu. It's one of those hardest decisions omuntu zaatwala mu bulamu. Uganda si nsimbi ne si zeemu ku nsi ezeeyagaza ebyamazima mu mbeera y'obulamu. Abavaana ebiseera ebisinga baba bagenze kwongerako ku magezi nakuya, naye abasinga ebitundu 9 ku 10 baba bagenze kunoonya ki ssente. Bw'otuuka eri obulamu bwayo busooka ne bunyigana ate bumala ne bugonda n'onyumirwa ate n'abantu bo ssente ziwera mangu. Katonda bakuteeddemu omukisa ekitaliwa Uganda. So
oluusi ne bwoba eri obaddeyo nga sente tonnazifuna okuddaano ziba ziganye otya okukusekerera bw'oba ozifunye bwe zijjaana abantu bangi olaba bavudde ebulaya sente ne zibaggwako wano olwa abantu ba wano nabo si bangu bizinesi omaze ebbanga toliiwo so tekyali kyangu kudda n'enjagala kisa kya Mukama na bumalirivu nti baganda bange abajja okuva ebulaya abasinga bajja wano ng'akyalinamu emitima emeka ebiri ali wano omutima ogumu gukyayagala kuddayo eri nenze we natuuka e Uganda nasalawo nti bannange ebbanga lyenkubye ekyeyo limala sente zenfunye zikola ki olongo li myaka emeka myaka si mingi kuba kati Uganda gye wali waakamalayo bulaamu nawe emyaka nga 10 nga emyaka 10 okay. kati mbani Uganda kamala emyaka kuva inaddange ena kigenda etaano ena naye namalirira ninga kati kambeere wa e Kampala so Katonda bakuyamba n'osanga ne ttiimu entuufu nganze abantu bennasisinkana nakyo kikulu nnyo abantu b'e Bulaaya abasinga tebeesiga bantu wewa abantu b'e Uganda boba wakadde oba olabanga buli omu omuyala naye mulimu abantu abaki abatuufu bwe musobola okugatta nabo obwongo nemuga tosobola kwemalirira kuba sisitimu oba tokola ki oba togimanyi gwasuubira okujja Uganda obeeko kyotandika funa abantu abatuufu ojja kumbuuza obafuna otya ekyo kiri wakati wo ne Katonda wo okitegeera so bw'ojja naye ng'ekisinga obukulu Alan kumalirira namalirira nti njagala kubaako kyenkola ewaka ova eri ebweru nga structure ya business gyoyagala okukola ogirina oba wakiyiza wano olose nobuze ekibuuzo ekyo Alan kikulu nnyo omuntu okubeera e Bulaaya ng'olina ekigendererwa buli lwotabeera nakigendererwa betuyite ebibwa n'ofuuka kibwa olaba ng'embwezi ezisala ne bibeerawo mu busitenseni temanyi kiddako okitegeera so kirungi nnyo n'omanya nze nabeeranga e Bulaaya nga n'okusoma nsoma n'okukola n'enjiya n'engatta nga nina kyenduubirira nayagala okutandika nabanga nnyo emikolo n'embeerayo ebintu kati ngaalani ndaba abazungu bakola firimu ne bagamba a Sony picture in conjunction with Warner Brothers bichi Spyglass firimu emu nejja ng'erina company 5 ez'amaanyi okitegeera bw'aba bawangula wali awadi n'okukola ssente bagaba ne ssente buli omu ate n'abawaaki wakabi e Uganda nga tekiriiwo mu mizannyo toliraba nti oba Mariam Ndagire akwataganya oba ne ba Abe Mukiibi oba ne ba you get nga kitono ne bagatta wano nga tewaliwo ekyo ne ngamba okay nze kangule ebyuma mu busente bwange bwenkoze bwentuke Kampala manyi wali abaana abakabi okitegeera twegatte wamu tukole ekitole tukole kampani yaki ey'amaanyi so najja ekirowoozo nkiina era nzijukira nasambugana nange Uzaifa nimugamba Uzaifa kano kalenzo okalaba yali yakawulirako naye nga tannakalaba okitegeera ng'amanyi naye olw'okuba nti wano ebyuma birwawo olusina okutuuka biki nendeeta equipment ku mmeeza ne tutandika okukikwasaganya so kyenkuddamu kiri kyenkugamba nti nze nayina ekiruubirirwa era nenzija nga nkola research fe abantu abali e Bulaaya laba Bulaaya ng'omukyala olaba wa Uganda Funeral Service Alan yali e Bulaaya n'alaba naga wano ekitegeeza tebakaabira abafu Bulaaya ezibula amaaso era bakugamba omuntu atannatambula oba tolina kyewalabye sigamba genda bugenzi Bulaaya ne Paulo Kafeero yakugamba atannayita omuganda gana atannayita tosobola ttenda mukyala wombo mufumbi ng'oba tonnabeerako na girlfriend oba na muntu omulala nga gwe wali naye ova mu ssomero gw'oli naye oba ontegedde so okutambulako kirungi ne bw'ova Masaka n'ogendako oba Ejjinja abantu beeyisa mu nneeyisa zaaki za njawulo n'ebikola Bulaaya mulimu ebintu ebitabamalamu okitegeera ng'omuntu tekimumalamu wano ebintu ebitumalamu e Bulaaya abantu tebibakola ki tebibamalamu kati oyiga ekirala oyiga okwemalirira kuba ano jjukira obeera e Uganda alani ng'obwavu naye bukuluma ojja kukubira ku ssengaawo e Bulaaya ogenda kukubira buli omu ali ku lulwe okitegeera olinnya nnyonyi bw'omu oba bakutte toyina mpapulo otoba bw'omu okitegeera kati kikukuza mu nsi otandika okutegeera naddala ffe abavubuka era abaana abo bakadamu omuntu agenze e Dubai n'akola bwadda taba kyekimu gwoyinza olowooza bamuwa miliyoni eba emitwalo 7 naye nkubuulira tomwegeraageranyaako gwafuna emiliyoni 2 wano obwongo bw'abo abaana ababadde Dubai abakoze abali Abu Dhabi abaliwa adda yakyuka ebintu atandika obbiraba obuki obulala okitegeera so ebintu natandika obbiraba obulala ofuna trust mu bantu oli okubba emitwalo 10 ogamba dola byemeka dola 2 kale n'okita n'ogenda maaso naki n'obulamu so champ exposure ng'omuntu you get exposure to internet emikwano ebulaya muba muva mu bitundu ebyenjawulo
Alan kitwalo otuuse mu nsi wali eyavudde Kalamoja wali eyavudde Jinja eyiganga ennankulabi mwenna mwesanga muka community okitegeera nola ne wano gokulira wamu beera Mmengo kitegeeza embeera zo z'abantu baawa b'Emmengo. So okutandika X-Events oba okutandika kampuni yammwe eno ng'okwataganye n'emikwano gyo mukomyewo mutandise kampuni yammwe mukuba ebifaananyi mukola videos kyekitandika kikye mwakola mbeera ki gye mwassaawo oba gye mwateesaako kuba waliwo omulala alaba sheeno nga naye yandyagadde akola ekintu kyekimu. Alan mu nsi y'obugagga n'okukulaakulana ekisooka mu byonna kiba kirowoozo. Kirowoozo kasita oba n'ekirowoozo kyova nze mbagamba abantu it's not a dream it's a plan. Okitegedde oba si kirooto wabula nteekateeka. Okitegeera kitegeeza nze nayina okuloota n'enkifuula enteekateeka nva e Bulaaya ndabye ekintu ekyo kyenkunyonyodde nzija e Uganda nsisinkana munywanyi ne bamuyita Ricky Wataka Patrick musajja aludde mu industry myaka nga 10 bwe musanga Katonda yatusinkanya nali biseera byo nkomawo ndi manager wanjira Kalule e Bulaaya nkomawo wano tutandika okukola kati mu meetinga muyitiramu nti munnange najja ninoonya ttiimu nga ngamba kenyina kutwala wali abasajja tubasinkanye kati nzijanga nga mulaba firimu nga onanoonya ttiimu bamasinaala abagenda okukuba olutalo ne bakugaa ono kabaka mweno mundu ono explosive kabaka. So Ricky yandeetera abasajja abaki abakalina nga ono Uzaifa Treke ono Senda olwala omuganda waffe Muzamiru ali Canada. So it was a team. Muzamiru yadduka. Muzamiru yagenda teyadduka naye olugendo kintu kyamuzitowako ye yalukomyawo n'agenda era ali Canada akuba biki bifaananyi gyali Canada. So ne tutandika okutambuza ki naye nga initially it was a plan mu abantu gye tuyita oba dream. So Katonda najja tusaase ne tutandika ne mbagamba nga tutandika as the initiator nti banaye tutandika naye tugenda sooka tutunuulira ebintu biki bibiri video na bifaananyi byebintu byokka byokka bitugenda okukola ki okutunulira tulabe emikolo gyaffe tujongeramu kiki ekyama abaliwo badde bakola ki. So ebbanga lye namala e Bulaaya mufuna nnyo mwafunamu ku budde obeera ku internet n'olaba n'otandika ogamba okay industry na studyinga kikulu nnyo gwali yajja mu katale sooka osoma akatale nzija mu mbaawo emiti bagisuubulawa gifuna gitya twagala nnyo story y'okufuna tetumanya bisala bitya nadde njogerako no wekitibwa Katikkiro n'ambuulira business ebbanga weesobola okuyimiririrawo wakati w'emyaka 3 n'etaano tosuubira ofuna yadde olw'ataano okitegeera era bw'otunulira n'abasajja ng'ono omugenzi owa Jessa naye story yagikuwa nti myaka 3 ku 5 fe Alan weyagalira otandikire bagambe nti celebrity tracker eri bweti okitegeera it has taken you something like 3 to 5 years ozimba abantu. So bwe twajja nze namanya first we need time kiwa obudde second twetaaga tusooke tuzimba oluganda n'abasajja bano bensinka tebamanyi si bamanyi naye ndeese ekirowoozo kuki si mugandawo kitegeeza mu Kuba asobola kamera ogireeta ova ng'ovudde Bulaaya n'ojja nayo n'agibba n'otaddamu mulaba kisoboka era tebikwewuunyisa gwandaba ozze wano ne ssente z'otandise kampani abaana ne bakubba buli kimu kisoboka ne tekikufuula nti ate tojja kugenda mu maaso obulamu buba bino sigala nga bukola ki nga bugenda mu maaso. So we came as a team ne tutandika okukola Alan paka olwaleero bwe tuli nga tustudyinga nakale studying a market is very important. Buli lw'otasoma katale Alan nomanya nti blogger gundi akola kino nze sijja kuwemula okitegeera nze sijja kuwemula nze simbanga nkunamye bw'okunama bakwagala nnyo gwe kiri gy'oli naye olina osoma akaki ffe twasoma akatale ka wano abantu baagala ki tuyinza kukikola kitya ebimu ku bizibu byali mu industry y'ebifaananyi kubuza waaka mikolo gy'abantu gibuze embaga z'abantu omukolo teguddibwa kwanjula okitegeera ate yayisoomu Alan ombuzo omukolo omusajja n'agamba kale nze ogamba okumpa ssente naye abantu osobazza okitegeera abantu bateeka ssente mu mikolo empitirivu nga kyagenda osigaza alage n'abazzukulu be byebifaananyi ne vidiyo kati ekyo nakitegeera n'abaali ku mukolo babanja vidiyo baagala kulabako kitegeera families ez'enjawulo kati nze bwe nakitegeera ne ngamba okay ndabyeko ku internet what do we do twetaaga tukole backups ez'enjawulo
okitegeera kya mukisa mubi sijja nakuyita because teri mukisa mubi kya buswavu nti ebitongole byaffe ebye Uganda nga UNBS ebikebera omutindo mulimu ebintu bibatwala for granted oli nayisawo bu flash oba bu memory card wonna wabuyisiza nga kicupuli nenga itafudde ku munansi kyagenda kukoma kuba obusuubula n'obuleta kadi n'ogissa mu kamera ne crashing okitegeera so mulimu ensonga ezo nti weewaawo oyinza okuba omukolo okitegeera okwogeddeko ne kankuba wala kyangu nnyo okugula kadi nga mpya n'okiteeka mu kamera n'eraga nti recording otuuka wano ku kompyuta nga kadi ekulaga tekuliibwa edda kyokwata so ekyo kiddayo ku gavumenti n'abantu baffe abakebera omutindo ki weewaawo gweoyagala okuyisaawo kaddiiruko neffe eno ba final consumer okituliisa ekyo kiri mu buli sekita tekisijja kugera ku feeka naye nze nabala sinagamba kati nkola ntya kuba ekyo bwekiri Alan kadi zange nzijjawa kadi nzijjawa nti nja kutikkanga kadi ova mu America direct sifuddeyo ziya bbeeyi kuba ekampala ya layisuweeri kyakumi ogifuna nenkwata $1 zange 10 ebiro gyange 37 tikke kadi emu ne miliyoni kadi tuzitikke y'emiliyoni okitegeera mulimu emikolo nga gwa ssaawa 4-5 okwanjula wetaaga kadi ennene okitegeera kati n'otikka eyo kadi ne bakuwa garanti ogula kadi nga ina garanti nti newaaka bw'aba abuze ogisindika mu sandisk neddayo ne barecoveringa waako oyo no orderinga hard drive okitegeera waliwo ka hard drive nalikakulazeeko wano bu SSD bupya buli waterproof nti enkuba ne bwetonya noka orderinga ebyo byonna nze wemala obisitalinga namanya ku mukolo kamera emu tekola singa eno kamera efuna ekizibu omukolo ngujjawa femu events omukolo tutandikira ku kamera 3 Alani nawe kiba kimbeera kisiraani oba bizibu kamera 3 teziyinza zonna kufa okitegeera kati ebyo alabire akutegesa omukolo yagamba abasajja babbeeyi nenga omulimu bwojja oguguga kati nze namanya waako okubula ki kadi abantu bagula nfu bambi tebaagala era gwali eyandaba bw'omukolo gugwakubulako ng'olina gwe wakubwa teyayagala kadi ezimu ziba nfu mashini bazoonooneka okitegeera external okitegeera kati nze nentegeera nti ebintu byawaana ebye Uganda ebimu firimu nintandika okutikka ki ne bagabagana nti tulina otikka tulina okugula kye bayita gundi online storage okitegeera Alani omukolo gw'omuntu olina ogukola nga guli ku iCloud okitegeera sagala obavuge speed njagala nenkwata ku nsonga abantu basinga okukabira amaziga ensonga y'omukolo oyo nga tunagiyitako speed omulabi atulaba olwaleero njagala omutangaaze mistakes kubanze nyinza okuba nkitegedde mistakes outlining mistakes emikolo wegibulira era biki bye balina okukola okwesiga kampuni ezimu ezikwata emikolo ekisooka okubuza omukolo nteekateeka mweteeseteese mutya Alani kyangu nnyo bba nga tugenda okukola kangambe tugenda Masaka nga naye temweteekateeka bulungi kyekisooka ddala preparations mweteeseteese tamwe ba service provider abali abandaba ekyokubiri byuma ki byokozesa nyumya nnyo ne muganda wange Alberto wa Mr Sound nakugamba nze bambulira nti ngenda mu kisaawe manya ti kino kijja kukola kino okitegeera kati ezo abantu abamu ebyo bintu tebabimanyi okitegeera gwewabuwi muntu mulimu netategedde mulimu ngenda kukola mulimu kikaaki kati waliwo kadi ezinjawulo waliwo zebayita CF SD biki okitegeera kati alina obba omuntu ng'omulimu agumanyi okitegeera kadi enfu ebuza omukolo okitegeera hard drives enfu zibuza omukolo tosobola kubeera ku mukolo ne weesiga kamera emu okitegeera tosobola ebyo byuma gwe obalaba essimu yo Alani ogera kumakyanga ezikidde gye weekwatira obwomu olwofeesino kamera lero gyokubya guno yige banda enjanodde ishaka luli oli mukono ye nga lwaki tekadde watefa babagamba kimu nagenze omukyanja gwe nadde omukolo gwange yaŋŋambye omukolo simanyi gwayise kitegeera so nekira n'ebyuma olwaleero Alani iPhone ekola essimu nnungi naye bw'okwata 5 omuntu nga bali boku 12 kikyosuubira kamera abantu abamu balina nabo nkadde so bingi ebibuzo omukolo naye nga mu byonna olina okutegeera ebizibu byo weebiri kuva ku mulembe gwa Yesu
naye olina okutegeera oba nabbi Muhammad olina okutegeera nti ebizibu byeze bibaawo naye nze nsaze magezi ki olwaleero Alan mu gavumenti yenye eriko mulimu abagaggawaliddemu mulimu abaavuwadde nnyo naye gwe omukujjukujju omuvubuka ali n'omuntu andaba omwami w'omukyali yandaba olina okumanya mu buzibu bwonna nze mpisizaawo watubadde mu covid wona Alan aba supermarket bakoze sente zibatakolangako nalina abasuubuzi abo ab'ennabugabawo bani abasuubuza engoye bonna nga ga sente zetwakolanga covid awedde tetuzikolangako kuba stock yaggwawo abaali basuubula Congo abakinga tebalina gye bajja bintu China n'olwaleero Alan ebintu ebiva China biki bitini obutale tebunaba kuddamu kukola ki kitegeeza abantu abavumirira n'agamba kanti ko mugugu gutuuke akola ki kati so mu byonna nga emikolo gibula biki olina gwe kusala amagezi zenga exivent singanza omwana omutajjanga omulenzi atandika omukulu biki ntobye ntyo kituusa wali so kyekyo Alan kyendowooza wali obuziza ku mukolo gw'omuntu bagwali gukuyiseeko bukyanga kampuni yetandika kyali kibaddewo saagala kulimba nze sikikolangako siri malayika kyali kibaddewo nzijukira olunaku olumu infact sijaga nti wabula enkuba yatusanga ku site kati enkuba mu kujja bino mu kudduka bikimudduke muyingire omwana n'akoona kamera ku mulyango gwa church ng'ayingira okitegeera kati kaadi neekola kineerookinga akagineegaanira mu mukikintana ojjamu kaadi neemenyeka okitegeera naye kyensuubira mu mbeera nze kyennakola baclients bange babayita Jojo omukyala Jojo nabakubira nebagamba kaadi emenyeseeko naye era saabanga ono atalina mukolo nayina kamera 3 ku mukolo zine 2 zaakola omukolo weewaawo tekyali kirungi nga bwe kyandibadde naye na producing omukolo ebitundu 8 ku 10 era nenzija bajjojo nembanyonnyola era client yange oyo njawo musiima mu maaso g'abantu nakitegeera bambi okitegeera nga munabanga mugatta erubaga naye nga ne bagamba omukaaga boona aliwa kati ng'omukosi mulina ne wano ng'ebirayiro kuba ku birayiro ntekawo kamera 2 ekyo ensobi tetugikola wano okitegeera kuba ekikola embaga bye ebirayiro so ebyo nabirina naye wano ng'abaddamu abakuba engalo sikola ki sibalina audience abamu sibalina naye nga abagole bo buli we bayita okola ki naye omuntu abayagala abe ku bantu be ono yaliko omanya nze nakola embaga bw'oba mugole abantu oba tobalaba oba mukyamufu abamu balina stress bakyamubanja so abayagala bakole vidiyo ebintu abirabe so nali mbuzizaako omukolo naye I lost 20% olw'ensonga neeteekateeka kati gwali eyo nkusaba bw'oba ohiring omuntu agenda okukola omukolo oba mu mbeera yonna olina okweteekateeka okuba omuntu nga list ebitundu 8 ku 10 kyetuyita contagious plan okitegeera nti Alan covid yazze naye tugenda mubeeramu tutya situgenda kubeera wakamba olw'okuba covid yazze olina okuvumirira mu mbeera yonna abantu bwe babeerewo awo wenkubuuliza nti waliwo abamu abatugamba wamuyise ku mukolo n'akuba ebifaananyi n'akwata vidiyo n'akugamba birimu enzikiza oba tebyavuddeyo olulungi lwa nsonga tenti gye mwakozeeyo ofe mwatadde wabadde ddaaka watukaluubiriza nnyo ebifaananyi ne bitavaamu ng'omugole bw'ayagala gwe nga ina experience mu kukuba ebifaananyi kiva ku ki kakati ekisookera ddala kye nagambye kiri kweteekateeka first era mwe mukola mutya mu aba x waliwo kye bayita small budget kyekisinza oleeta obuzibu mu mikolo gyaffe small budget nti budget ezisinga zibeera ntono okitegeera budget lweribeere ntini abantu n'okuyiya ku tini olwaleero amataala g'ebifaananyi mangi edda wabeerangawo obufulashi kati tetukyakuyisa flash okitegeera amataala weegali sijja kwogera models ez'enjawulo newa edi godox simanyi many types mangi naye bagaleeta ne gabouncinga tebakyatunuza na mataala mu bagole ebyo omugole n'abanga atalaba azibiriza so lights are there njokuba ne bouncinga waggulu neddanga ekitangaala ekyobulijjo so ndowooza ekyo kiri mu muntu nga tannakugukamu ki mulimu because Alan kiringa oli wanagamba nti mwatututte ku kifo ng'emizindaalo tegyogera microphone oligikwata tewali network how kati wabula omugole
bw'aba ayingidde ofiisi y'omusajja agenze kugamba nti ogenda kukwatira mukolo muwabula omugole nti osooka obuuza omusajja kino ne kino ne kino ne kino kirina sooke tulabe ekisokera ddala Alan ekintu ekirungi kiba kirungi good things are good things kino nga kirungi kiba kirungi omuntu anakola omulimu era ojja kumulaba Alan bw'ojja ku events wano era olaba okitegeera abantu e Kampala balina ku level kati egaba waakanga si waabwe yes ekifaananyi si yakikubye nga events yakikubye n'ateekako ku Rose Profile Pixel okitegeera kati najja omulaba ku ofiisi ye nga ye byakulaga okitegeera mu nsi ekuze tulina kye tuyita social media handles nti Instagram, Facebook genda omuntu omunoonyeeko genda mugambe ng'obookinga omuntu mugambe mpaka ku Instagram ne Facebook handles zo mukebereko tokebera mukolo gumu omuntu muddeko emabega emyezi ng'esatu azze akola atya olwo kye bayita ogwira ng'oli yagwira Alan omukolo n'agusabula okitegedde nekati otunya page nga exhibit olaba consistency ey'emikolo egy'enjawulo ate nekyokulimu abantu nga abuukira kino abuukira kiri funa omuntu eyakakata nti nze nkuba bifaananyi byamu Alan bino kambyogere otegere bwoti mu b'ebifaananyi ojja kufuna obudde olabe ku muganda ne Dr. Uzaifa nekinajja kibongera okukibanyonnyola abalabi baffe bakitegeere ebifaananyi tulina categories ez'enjawulo tulina abantu abakuba emikolo events awo weegwa ffe tukuba bagole strictly amaanyi gaffe amagezi gaffe n'edduwa zaffe we tuziteeka noba omuntu akuba bu photoshoot mwe mukuba mbaga kwanjula kuyingira webale ebyo bano basimanyi birthday busobola okubaawo naye siwe muteeka amaanyi siwe muteeka focus okitegeera kitegeeza nze nsula nnoonya poozi za mbaga noonya kamera kyona omusajja omumerica gye yakubya ekifaananyi kino David Beckham bwe yadda vaayo oba negundi oba Prince Ali bwe yazze n'omukyala we kafaananyi kano bakakubizzaaki byembaako kyobola mba kizibu nnyo okukola ensobi mu kitundu kyange gw'okwata omwana akuba shuuti akuba promo party muntegeera oba akuba pate z'abaana b'amasomero mulimu abakuba bushuuti ngaera mu shuuti kabaka naffe tetumusobola ala nekyo nkikugamba ngaera oba oyagala nti simanyi tuli ba girls tulinayo kade wallahi naffe ng'atusinga amazima geetaagisa nga yawe yateeka obuki nembamu abaana abakuba bondo asimanyi bondo mulimu abaana abakuba ebifaananyi by'obute yakuba bukunya ojjamu omuntu ayambadde engoye nina muganda wange Bashi Mutumba ye oyo category gyakuba era bikola nnyo kuba bukunya yes kati webuuze sex steps ezo sex magazines bazikola batya era zina ba photographer baazo erotic shops ziba n'obutabo zitunda ebintu ebyokukola ki eby'omukwano ebikola omukwano kati oyo obukugu bwe buli awo gwe wamuyimirizaawo omugole ajja mukuba naye taba na bukugu nnyo okitegedde ye aba amanyi waali ku bukute oba ntegeere ate olumala ebifaananyi obivayo kale singa naleese bagundi you get so olina okutegeera Alan kyewambuzizza photographer gwendeeta akuba ki buli photographer akuba product nti Alan naleese ntunda ngoye zange nina botiiki events togiyita obukugu tebulina nnyo nyaawo waliyo omwana akuba products ajja bikuba obiteeke online otunde so bw'oba onoonya muntu akuba mbaga y'okwanjula kuyingira nika olina okufuna nga gwe mutindo muli bakugu mwekyo mwewa maximeka ku 100 nenda kukugamba Alan kino muzungu akugamba never blow your own trumpet tewefuuyira mulere neffe nze okuva nawulira kamiliyoni ng'era akitugamba twefuuyira omulere mugana nze nkugamba tuli bakugu ekitufuula abakugu Alan ebbanga litumaze mu katale research gwe tukola ne team omusajja Nelson Mandela yakugamba engalo nnyazi ndio swala ni kusuula muntu naye ekikonde kisuula omuntu imagine a movie ng'erimu Schwarzenegger erimu Rambo erimu Van Damme Samuel L. Jackson kiki kyosuubira goloza lwaki zino zi Marvel films zikoze nnyo okitegedde ozitegedde zino movies zino ezirikoze balaga mu cinema ezo abantu bayinza okuba balabye ku mikolo gino naye abantu basiigire ku kifaananyi oba embaga ez'enjawulo ezitambuddeko mu bantu zoyinza obasiiga n'obagamba genda olabe ku mukolo gwa gundi
Alan siyinza kunogolayo like omukolo gumu nenga nti goguno tubamu neija abantu bamanyi nze ngamba omuntu genda olabe events ku page zaffe zonna okitegeera because Alan emikolo gyawukana kati omukolo ng'ogwakabakko gwalina energy muyitirivu ojja sanga omugole nga tugenze mu babiito batambula bati otegedde togirabangako n'olaba obuntu ku social media ngabo batambula bawonsewe bati emitwe okitegeera so it's very very important ne tutegeera nti okay naye nze nkugaye kintu kimala genda ku Facebook tekamu X-Events Instagram X-Events 256 laba emikolo ojja kufuna mbejja magaye naye X-Events spelling eri XCY then events so bo banoonyeko then okomewo mu comments awo ogambe kituufu abasajja bamanyi oba kituufu abasajja beesudiya ekyasinga okutiisa mu kuyingira wano bizinensi eno batya ekyasinga okutiisa mu kuyingira bizinensi eno kyogamba nti bwe natwe twali tuyingira Alan nasooka nentunuulira abasajja abaaliwo ebiseera ebyo ffe twali tuyingira ekintu kino nze abasajja be nalaba nga abamanyi bali ba megapix era megapix salute baawa ekintu kino omulamwa n'obuzito megapix basajja baakyo kati nze bwe najja wano e Kampala ekimu ku challenge nasinga okusanga in fact ekyasinga okuntiisa ennyo nnyo ne paka olwaleero baguyita mutindo Alan kyangu nnyo olwaleero kubanga oli Alan wano olaba omwana yazannyaho omwalooni baby's day out yali musajja wakabi baby wakabi mutabani wa Will Smith omulabye yazannya Karate Kid okitegeera naye okuuma omutindo ne ligase yejjenge etambula mwaka gumu 2 3 otuka time Alan mu industry eno ng'ofuuse endabirwamu okitegeera ng'abantu baga katulabe X byataddeyo you get abantu baatuka time ne batusitula nnyo nga buli kye tukola okitegeera naye time otuka n'obuza naye omutindo guno wa megapix yakuba ekifaananyi e Kampala muganda wange mazima gayina okwogerwa okitegeera kye nkugamba nga wonaga nti twalabanga bibaawo nene weebuuza ebonize omutindo kati nze fiya yange paka n'olwaleero ligase eno tunaagikuuma okitegeera abaana bwe waawo bajja abakabi kubeera bajja Scofield bajja baswaziniga nga bagundi nga we bali ba Magaiva netulabira ba Magaiva Scofield ne tumwerabira ne tudda kuono professor money heist things keep coming na yebwe baddawo ne batone bagamba Scofield yazanya otegeera so nze nga Galukandi zawo ningamba abaana batugina kutula bagenda nti we waawo kale naffe abapya weetuli naye abasajja abo baamanyi okitegeera legacy gitugenda olaga tulisigala ba client tubaweekyo okitegeera so nze kweralikirira kwange era effiya yange era ndowooza yeffiya yali badde buli muntu yenna awakinga for a legacy kyekikuwa bwoba otuuse ku mukolo omugole alina kuwa environment ki mwolina okukolera obulungi byoyinza okugamba nti sometimes Alan otuuka ku mukolo omugole oba nakuwa kino n'owulira nga moodu ye eri down n'owulira nga butumiriza embeera eyo Alan olaba ebibuuzo ebimu njawo biddamu naye ojja kubimbuliza ne ku basajja abamu be tukola nabo wano nze nga Galukandi nsuubira kiva eno mu nteekateeka emabega mulimu client gwe mmaliriza omukolo kangeze $7,000,000 oba zonna ze mmaliriza nagamba mugenda Mpoma kangezi oba nagamba kale kangambe mugenda Gombe nenga omukolo guli Gomba already you turn off okitegeera Alan oli akugambye omukolo guli Makerere mbw ate nedda Kawempe okitegeera Alan ne woobeera gwe already ekyo kikujjako tamanyi oba mafuta mwadde mugabaze gabatuzaayo na wano okitegeera ekyo kimu ekyokubiri abantu ng'otuuse ku mukolo embeera gye bakwanirizaamu kikulu gwala ne tulina amaka ge tutuukamu na maama we wakanagamba banange bazaba X tubawe ku kyayi wallahi muba waka you feel at home muwulira nga mwaniriziddwa ekyo kiyambako nakyo kyongerako
ekirala tuyina kyogamba waliwo agamu ge mutuukamu ne bagamba mwazze kuba bifaananyi ate mwagala ki kati ala kino nkyogera nensi endaba mu kamera bulungi tuyina kye bayita obuzibu bw'abantu ababeera mu bisenge by'abagole oba abamu bafumbirwako abamu tamanyi baalifumbirwa obuvuyo bubaawo oli najja n'akutunuulira n'akupimaapima bw'ati oyagala ki mu bukugu obw'ekitalo n'oyimirira ffe jjukira tukolera mu masuuti nimwe nomugamba maama wasuze otya saa ssatu tugenda tuka tuba ku mulimu okuba kwanjula maama wasuze otya bampita galukanda oba bampita luzaifu oba bampita rama oba ligase maama yenza agenda okukuba ebifaananyi nva mu events tukutegedde obadde oyagala ki maama mbadde nsaba kubuuza ku mugole ategeere nti ntuuse n'ekyokubiri mubuulire yeeteeketeeke ffe nga events tulina enkola yaffe y'emirimu first of all twagala connection n'omugole buli lwoli meeting omugole ku makya ogwo n'oyogeramu naye afuna confidence mu ggwe bwe mma mukuba ebifaananyi akutunuulira akusmayiringira gamba omuga atulero eno ng'atunula eno tukola bwoti bupoozi obwo kuba mukwanjula unlike buno bushuuti mbushuuti otereza omuntu otereza gomesi mukwanjula tuba ku saketi tambula nkuba okuba kifaananyi kya modo kyuka poozi oba wazimuwadde dda mu kisenge bw'atuuka wali azikuwa bwimuga nti tugenda kuba poozi zaffe 7 nti oba maama amido owulidde nti kati tujja sooka na kano bomala okolewo oti kati kwata ku kaviiri ajja ali briefed bulungi temumenyeka bye bifaananyi byolaba ku mukolo nogamba abasajja baakubye ekifaananyi okitegeera mwakuba ebya dalini nze ne ŋŋamba dalini ajja alisted byebyoka byatambula ku kitimba okitegeera kampani zaaliwo ez'enjawulo naye omutindo paka ne kati naye byatimba byokka omutindo kwa namu briefing namwe dalini tusooka kino naye n'osanga maama n'akuboggolera bamaama nno senga n'aboggola maama bw'akuboggolera oyinza okumuwaamu ekitiibwa kya maama noga wayi maama emikolo gibatabula ne mulimu emikwano gyavudde Kampala tuzze tuli Kinoni tuli eyo olushere muli mu kuhingira omwana nakulenga bikimwagala ki biki kati ne bagamba omugole abayita ngina abaana ababuuza batandise n'abakuba amaze dde okutuuka what do you expect tutuse ku makya tugenda mu church ku makya emperekeze zifuuse ekizibu olw'okuba tukubye emikolo mingi egiwera n'olunaana oba emperekeze zimanyi bafuukira ekizibu bafuuka ekizibu at times abantu banjawulo naye mu professionalism era gokkakkana naye nga beetaaga abantu abagole bategeere b'ofuna service provider oba wanviiri yabagenda y'omu ku kitundutundu ku mukolo gwo wali otuuseekawo omugole n'akuggyako n'owulya oyagala paakinga byuma odde Kampala omuddiza ezize many times ekisookera ddala ng'omugole akulimbye omugole asooka okulimba olugendo kinyiiza omugole asooka okugamba mwama twatese $5 million ogenda kuwako $2 million bw'otuuka nkuwa 3 n'otuuka nga tazirina 3 yes n'omugamba ne kakati wadde kale tukola goloza ngina ku operating antya yagamba $5 million waddeko 2 nagamba bw'otuuka bwoti kale gamba munno sente zinkyankanyikeza omugolo ninawe 2 oba emu negwe wazze n'abaana ttiimu yonna ezze owulira obusumu n'ogira omuntu omumuddiza ki ate singa gambirawo nti munange exojja naye akasente kafunyemu obuzibu nekola nja kukuwa mu buntu osobola okukola ki kwa tulina emikolo gye tukoze Alan nga omugole yakuwako $1 million oba n'obutakuwa nagamba nze nyamba bave Bulaaya bambi abagole nga ya bookinga kwaffe booking etandikira ku $1 million na booking anajalo nagamba nazze naye accounts zange zakyankalanye ne bwe nzirayo oba UK oba wonna nja kuweereza wallahi n'okola ng'oli mugumu era bwe batuuka eyo n'okola ebintu byabwe naakuweereza ng'atuuse ne mu weeks nga 2 omu nagamba bye nabala si bwe biri kapecheck kange kalwawo nyongera mu weeks 2 okitegeera so tusanga abagole nga si beerufu n'ojula okufa okitegeera nosanga omugole n'abaka omugole naye wakuba yene bwatukambuwalira ffe ebyo bintu bibiri bye bitutabula kutulimba gye tulaga na kututuusa n'otulimba ssente tetuli bazibu ku ssente n'enkunnyonnyodde mu ntema ki wala ne bw'ovaana omuntu nagamba gwe fuga jangu bw'otugana ku stage ogasanga omwana akuwoza boda akuleese ng'oli muwala kange ze bakuleese omuvubuka nagamba sirina za boda ovunyabunye piki ng'ogamba boda nziza kyonsi ab'ebitibwa bangi bagenze maaso n'okubasiima emirimu gyammwe twalabye wiiki eno gye tukubiye emabega
owekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yasiimye n'agamba nti X-Events ye kati ndowooza mwe mugenda okuba famire okuba emikolo gye gyonna amaanyi ngaago okufuna ab'ebitiibwa yasinzidde ku kiki mwamukolera omuntu yeetaaga sooka musasula babitiibwa ng'ebyo okumuwa giigi kyavudde kuki then ky'omuvuka kyalina kakati Alan kyenja okusookera ddala kwebaza Katonda kitwala kisa kya Mukama ebintu ebimu okubeerawo neebaze owekitiibwa Charles Peter Mayiga Mukuumaddamula ow'omutima njagala okumusiima n'ab'ebitiibwa bangi ne ba celebrities bangi abayiriddewo omubiri X-Events there are so many bwe mmenya abayimbi simalaayo era olabye bubites bungi nga boogera X-Events bungi ekisooka omukwano Alan nze jjajjange yaŋŋamba obugagga buntu n'abantu two things obugagga buntu n'abantu okitegeera enneeyisa gye weeyisa ku bantu Katikkiro osanga zandaba bwenkola ng'ovudde ne ku mirimu kuba bangi abakoze nga tavangayo basiima Ssaabasajja abantu bangi abakoze nga tavangayo kukola ki basiima nebulaga maama Nandujja nkusiimye obuntu n'abantu okitegeera so owekitiibwa Katikkiro yavuddeyo n'atwendoosinga ffe tugiyita endorsement n'asiima gamba nange X-Events amaze kulaba kuwaka gwe tukola naye gwe tumukoleddeko n'akakasa nti ddala nalaba ne Kabaka wa Busoga Kyabazinga twakamukolera emyaka ng'ena tuzze febe official photographers bwa Kyabazinga tuzze tuprovinga kitwala kisa kitwala abantu Alan ogenda olwaleero okuba nti gwe official portrait ya Kyabazinga fe abaagikuba ekifaananyi kye bakozesa mu Busoga fe abaakikuba kitwala connections mpisa kusaba Katonda okitegeera nekiti kye nagambye omutindo abasajja abo bajja beetegereza n'abakyala omuntu ono yeeyisa atya olwaleero okuwa amazaalibwa ga bafo gakube balina okumanya omusajja ono yeeyisa atya akuuma ebyama eri omunnamawulire nga tamanyi kukuuma byama bamututte okuba ebifaananyi bya Ssaabasajja bw'anaakuba ssanga lya Mbogo ng'alina emyaka 2 ng'akigabira buli munnamawulire bamuwaddemu emiliyoni ffe tukubye ebifaananyi bw'Kyabazinga ebimu nga tolikiraba anywhere because as a king ayina ebifaananyi byakuyita n'akuba nga bibyo bya muntu wakitegedde mukwano gwange on a personal level mukwano gwange ne mukuba ne King Ronald Mwenda Mutebi naye ayina bakwano be nti we batuula ne bakwano be nabo baagalayo akafaananyi kaabwe nga ki ate gw'okakubye okawadde Alan akataddeyo Ssaabasajja yakubye ekisaati baaba nga mutandika ku social media yakubye ekino eggulo you get so bajja bakustaadinga so tuzze tugezesebwa ebintu bingi pakolayo so n'olugambo lubi mu bifaananyi lubi mulimu emikolo kati nja kuwa ekyokulabirako twakuba omukolo gwa waliwo Hajjat House toyogera mannya sijja kumwogera toyogera mannya naye omukolo twasooka ne tugusirikira omumala emyezi 2 mulimu abahaaji n'awasa hakki y'okubiri ne mu ku bifaananyi n'agitirika mukazi we gyali abeera Ibanda ne mubeerawo tayagala bimanyako yadde kati olugambo mu bifaananyi lubi nnyo tulina emikolo egyakabi ekitegeeza wowe wapostinga ebifaananyi bya muntu sooka mubuuza mu art mu bino ebintu byaffe because this is art waliwo omusajja bamuyita Picasso yali ayogera ku content as an artist Alan olwaleero video gye tuli mukola it remains yours for the rest of your life okitegeera ekifaananyi kyenkubye nkibaako ne right according to Picasso ye kyayogera because mu America babala ani yanyiga shutter who pressed the shutter button cha yaba nannyini kifaananyi however mu kifaananyi mulimu omuntu naye ayinako right tojja muteekawo so right eri 50-50 kumpi 50-50 kati mulimu emikolo linaganze temumpostinga nomane badde tusaba kale tupostinga omukyala yekka akkiriza so omuntu olina okumubuuza however bw'oba tewamubuuzizza nomupostinga nagamba munzijeeyo okikola mu bwangu okola ki n'omugjayo naye nga omuntu yena ali professional waliwo omusayininga ne kati nga bamodels tulina abantu betukuba abakukunavu nemwana ne mukuba embaga ye nga mukukunavu akabaga kadde kantu 4 yataddewo omukyala wo omulala awo temuli mumanyi ensi nemukola so gwe webifaananyi ng'olieyo ng'olina olugambo si lulungi mweno business
Essebo. Okay. Kale mukasera kano kennyini nzikiriza X-Events ajja kudda wali tumalirize ndowooza nga tuli basatu omu ku muganda we oba mukwano gwe bakati bafuka ba Luganda tumukkirize ajje ku show abeeko newe tugenda okubanga ate tutandikira. So X otunyonyodde nti omukulu ono kikyasinga okumanya kyageno wageno okwongera tutangaza omukulu ono bamuyita Uzaifa Trek musajja namusanga basajja nno bakulu bano baludde mu industry myaka nga 5 omuntu w'emyaka 5 abattuludde taba mukulu okwo kutulula nati katugateko gye wamusanga najjo ogateko ne gyokoze naye ekyamazima kiri nti omusajja aludde mu bifaananyi nze mu kumusanga namusanga akuba buli kimusala mu maaso ababuuka emiguwa enkima ezibuuka okuva ku mutwe okudda ku mulala okitegeera naye ng'ate bwe namutunuulira ebifaananyi bye byazaakuba nga mukwanjula kino nkikubuulira ng'ensi endaba nze ndi musajja nkuba ebifaananyi nkuba vidiyo naye lwaki nkugambye mu ttiimu ino nayogere oba tuwe Uzaifa abantu bwe kituuka mu mikolo ayina taaki ey'enjawulo. Kale mukaseera kano kennyinyi nzikiriza tuwanirize omwami Uzaifa ajje abeeko nekyayogera eri eggwanga wamma gwe amulabira mu nsi endala musajja mufumbo era empeta yagikubira ddala oyinza olaba mu mweno kampuni mulimu abavubuka bato balungi noono mwennyini musajja mufumbo oyinza obala nga abavubuka bato balungi n'otandika okugamba akonkola bweti mutama muganda wange bafumbo so omuyingira omanyi kale tuwanirize Uzaifa ajje ku show yaffe olunaku olwaleero tova. Okay, so twegatiddwako omwami Uzaifa and of course bantu batono nnyo abavudde e Bulaaya ne basanga emikwano emirungi oba omukwano gw'oyinza okubanga ate mukola mwenna. So omwami Uzaifa atwegasseeko kasooka ababuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo tukyali ku nsonga za mikolo ayina experience mu mikolo ayina experience mu kukuba ebifaananyi tugenda kuba tukonawo nyaawo abakyala obuzibu buliwa ebifaananyi oluusi munenya nti kameramaani yeyakisse ate bambi oluusi nga gwe watunudde obubi oba ovudde mu kisenge stress zo owemmere tonnamusasula ate olina stress ate mu bifaananyi osekole so kakati Uzaifa asooka atubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo. Mbalamusizza nnyo mwenna amannya nze Dr. Uzaifa Trek badde nsaba kujjako mu masiki eno mumpulire bulungi. Amannya nze Dr. Uzaifa Trek nze director of photography mu X-Events. Director of photography akola ki? Director of photography yakwasaganya ebifaananyi muno omwaffe nze akwasaganya ebifaananyi ebifuluma n'ebikubibwa. Teri kifaananyi kifuluma wano nga tokitunuddeemu. Nga sikitunuddeemu. Teri kifaananyi kigenda ku mutimbagano nga sikyaprovinze. Awo wennyini director gw'omuntu omutuufu gwe tulina tetujja kweyongera mu bingi kuba X yatugambye. Ekifaananyi kifiirawa ng'omuntu nze omuntu wa bulijjo ndaba ekifaananyi kiryoke naye nga ye ataakuba ekifaananyi agamba ekyo ekifaananyi kifu. Abamu abagole ne bafuluma ne bakomplaininga ebifaananyi byange byonna bifu tebyanyumye ensobi ziva naddala abakyala be basinga okomplaininga ku bifaananyi ng'ovudde ku bukugu kubanze ndi mukugu nakamala emyaka 13 mu bifaananyi ng'ovudde ku bukugu waliwo n'ensobi abagole bennyini ze bakola abagole bennyini bakola ensobi mu preparations kati oyinza okugamba omugole wano nga mwakasisinkana n'omugamba nti mbadde nsaba ku makya bw'okeera wa makeup akoliko nkukube shoots before kubanga ezo shoots ze tukuba ku makya omugole abeera mukakkamu nga tannabalaba bantu kati ye omugole alabanga gwagenda olaga engoye zeeri abantu kyokka nga ate era ajja zifulumiramu ye n'agamba muno saagala ngoye zange bazirabe kati eyo ensobi ekolebwa abagole naye kati lwakuba munnange engeri gye tugenze digito abantu balaba ebifaananyi kati wajjewo agamba njagala ekifaananyi nga kyowakubya oli ngera omunnyonnyola emitendera gyakyo naye abagole bakola ensobi eyo then n'ensobi endala abagole we balonda ba makeup artists oluusi balonda ba makeup artists ate ab'ekibwoggwe ennyo kyokka gwe n'asuubira omuwe kino kyeyalaba ku gwa gundi naye nga te makeup artist yafunye mukwano gwe atasobola kijjayo
kati neyo nayo evaako amusaba akakadde tamwagala ayagala wa 10 ayagala mukwano gwe ye wabwerere offer bamwadde offer kati awo nafuna ekifaananyi ekitenkana na kikyogwe kyoyagala naye ennaku zino abagole ajja nakwebuuzaako wamala okuva ewa decorator nga ajja wa photographer bano abagole abaliko kati ennaku zino abagole abaliko mwemanyi nga ajja kubuuza kati tukozese makeup artist ki wabagenda sibakakaya wakakaya tufunaani ogenda olengera ng'ekifaananyi kivuddeyo nga kya mulembe era nze ngalantinga abantu nti bw'ogendana nange omusawo bye mba nkugambye actually abantu bampita musawo naye tebamanyi lwaki bampita musawo siri musawo wa bifaananyi ndi doctor by profession yes ndi doctor by profession ndi veterinary doctor ow'ebisolo yes sir okay naye kati mu bifaananyi era namwe ngenda kufuuka dokita essaawa yonna okay abagole bagamba ebifaananyi bino nammwe abakuba ebifaananyi mubyoza ono n'omukuba ekifaananyi ng'ali mu lugoye bweruti kyokka n'omugole omulala najja n'agamba nange njagala lugoye bweruti era n'omugamba yambalira ddala olwo ebifaananyi ebifuluma nga bifaanagana nemugenda mu locations n'akubuuza nkose locations ki n'omuwa locations ezimu so ensonga eyo mugisalidde magezi ki kisinziira ku bajeti ya mugole nze omugole nja kutwala ku sky bwebanga bajeti yo ya sky naye nga locations nyingi nnyo nze omugole nja kugamba genda ewakushona oba ew'omuntu omulala ow'engoye kuba bajeti yo eba egweyo naye era woŋŋamba munanze bajeti yange awo tetuukawo nga nange nkusindika mu kyogoobe ng'ofuna ekyo nga tukuba ekintu kyennyini bwe kyosobola sijja kukaka byotasobola naye era twesiimye nnyo n'abagole baffe nti bw'omugamba nti kino kyekijjayo ekifaananyi era kyagenderako netujjayo ekifaananyi nga kya mulembe batugamba ebifaananyi by'abagole abamu birinkinga nga tebaagadde naddala mwe ba director of photography because wakubye ekifaananyi kirungi omukyala mulungi omutimbye ku kitimba nga tayagadde okukakkana mulimu kooti kituufu ekirungi mu events tubadde tetunafunawo mugole complaining about posting ffe tutwala omugole okubanga nga privacy ye kyekimu ku ffe ekitukola omugole bw'agamba muno mbu tayagala kumupostinga tetumupostinga omugole bw'agamba nti no nti nze njagala kumpostinga naye ng'era tulaba waaka era naye tetujja mupostinga so ffe tuprivatizinga nnyo omugole ntino nti omugole bw'agamba muze temupostinga tetukupostinga era emikolo mingi gye tukubye egy'amaanyi nga toligulabako naye ng'ate waguwulira nga gwaliyo era nga fake events ffe abaagukola kubeera kati ffe abaliko kiva ku ki stress eno abasinga abagole abakyala babanenya obutanyuma bifaananyi ebyo naye briefing amukko omugole bw'aba waakwekubya bifaananyi ku mukolo gwe ayina kubeera mu mbeera ki paka olunaku bwe luggwako ebifaananyi ebyo okunyuma kuba ekifaananyi yayinza okulowooza bw'atunudde bw'ati anyumye naye ate bigenda ofuluma nga abantu bamugamba nga wanyiize nga wabadde onyiize ali nadda muga ow'omukyere yali tannaguleeta ow'obumonde nga baŋŋamba briefing amu omugole oyina kweyisa otya naddala nga ogenda mu bifaananyi omugole yenna ali eyo ng'olunaku lwo lunaatera okutuuka okuderigeetinga emirimu kyankizo nnyo omugole si gwe ajja okunoonya makeup artist okumakyambu atuuseewa si gwe ajja onoonya ow'enviiri mbw atuuseewa ate wajjuyisa atuuseewa w'oderikeetinga kikuyambako nnyo gwe okweggyako stress n'enkanyanya zino nazo ne zireka kuvaayo n'oleka kuwawa makeup buzibu bungi okudericatinga kintu kikulu nnyo bw'oba oyagala omukolo olunaku lwo lugende bulungi era nze ŋŋamba nnyo abagole nti bwe kiba kigaanyiwa kiri ebimu abimpe agambe muno mbu gwe ajja okukola ku mutimbi nze wakiri mbere ne stress naye ng'omugole wange talina stress awo we twatuuka era abagole tubayambako nnyo era abagole b'exevents bakimanyi bulungi nnyo nti ffe tuyambako nnyo abagole okuteekateeka n'okutegeka olunaku lwabwe lubeere nga lulungi era ffe naffe ekyo tukitwala nga kyankizo nnyo era omugole wajja wano teruba lugezigezi tumbuuza ani agenda okukolako makeup ani agenda okutimba
ngamaze tugandi omukolo gwa nnaku z'omwezi bwe guti guli eno naife tugenda nitumbuuza ani agenda otimba ani agenda okola makeup juice ani agenda omuleeta ffe kumuyambako kuteekateeka bakomplaininga abewaka bwe muba mugenzi okukubira emikolo bagamba mwetala muyitaayita mu bataata simanyi mwagala shots ennungi eno mulinnye mu bagenyi bwe bagamba bakameramani tebatereera ku mikolo omuntu yazze alaba mugole ate kameramani amuyimiridde mu maaso ono akola ati X-Events okwetalatala ku mikolo mukikola mutya ekirungi nti mwakisaira amagezi ki we are a team of professions n'ennyambala yaffe ku mukolo eweesa ekitiibwa tujja kukulaga engeri gye twambalamu ku mukolo ndowooza tulabe wa Sandra Dali tuyimirira mu position kuba ebyuma tubiyina equipment yena tumuyina zirenzi tuzina tuyimirira mu position ng'omugole ng'abantu abagenyi abayite tebasobola complaining ate nti muveewo balaba omugole naffe omugole tufuna shots ze bulungi ekyo nakyo twamala kistadinga ne tulaba mbu weakness eri mu industry yaffe tusiikiriza abagole twambala tusiikiriza abazze ku mukolo okulaba kuba nabo kiba kitundutundu ku mukolo then n'okwambala obubi n'okuwunya obubi n'okuwunya obubi bafotographer abawunya bubi naye abamu ffe twakiteekateeka ne tukitereeza era X-Events wogirabira bantu baba smart bayonjo well represented. Lwaki omuntu yandiwadde X-Events okuba omukolo gw'ebifaananyi lwaki yandibeesize moto yaffe eri capturing your precious moments kitegeeza ensonga tukwata tukwata kwekwata capturing tukwata ebiseera ebyo moments ezo ezisinga obukulu tuzikwata ku lutambi nga nnungi oluganda lugize bwetyo naye nga kyengezaako tegeeza nti ffe ensonga lwaki wandituwadde omukolo yeffe abasobola okukulaga memories zo mu butuufu bwazo nga mu butuufu lwazo okuva ku makya paka waggulu tukiteekateeka ne tukikulaga nga kintu kya mulembe abalabye ku mikolo gyaffe basobola okuyitininsinga ku ekyo. Omuntu abeesiza atya okuba nti tajja kufuna issues za bifaananyi byambuzeeko video zambuzeeko biki byambuzeeko kati ffe tulina office esangibwa ku Lubaga Road Access Building first floor butuuka ku first floor yonna yaffe obwo bwe bwesigwa obusooka obwesigwa obuddako tubaddewo mu katale nga X-Events twakamala kati emyaka giri ena naye tubaddewo mu katale tukoleddwa abantu abali prominent so abantu abatweze ne bagamba muno abo mbalikomeninga X-Events bwe bwesigwa obusooka obudde ku kya office muno omuntu asobola twesigana atuwa omukolo lwa nene waka waffe nyini abaddewo abantu bamwesize ne bamulaba ebifaananyi birungi ku Instagram kwebiri ne ku Facebook wonna osearching X-Events. Mikolo kijja musinga okwenyumirizaamu egyatambula ku social media zoyinza okugamba gwenga a director of photography DOP zoyinza okwenyumiriza muno gamba twakola omukolo guno mwagulaba egimu kweje emikolo ni mwana wattu ate eginyumidde gibadde gy'abantu nga si b'amaanyi nnyo naye bwenzira ku mikolo egy'amaanyi gyo tukubye mingi twakuba ogwakabaka ogwanyumira lwakuba gwali omugole yalina effujjo lingi so gwanyumira ogwo lwekyo twakuba omukolo gwa Stacia Mayanja mama ali kugwa Stacia fa bagukuba twakuba Morini Nantume okay tukubye basta bangi nnyo naye nze kyengezaako okutegeeza mwina archive ennungi tuyina archive ennungi etereka emikolo egyo tugirina wano ku X-Events okay bulungi nnyo tugitereka ebintu bibanga bya mulembe okay wow okay ebigambo ebisemba eri ba clients bamwe aba X-Events n'oyo abadde tabamanyi n'oyo eyandyagadde nga bwe mwogedde byonna ye mutima agamba kituufu abasajja nino bakozesa byoyinza omugamba essaawa zino mwana tugwali eyo nga oyagala olunaku lubeere lulungi nga luteeketeeke X-Events tukuma kukuba bifaananyi na video tuteekateeka n'olunaku olwo ne lubeera lulungi buli kintu ne kigenda bulungi mbadde nsaba otwesige tujja kwejjusa. Amina.
Cruise exclusive kubadde era kuokyali essaawa zino zennyini njagala okubeera nga ate mbebaza mwebali nnyo okuva mwebali kubeerako okuva gye twatandikidde n'okutuuka essaawa zino nga tumaliriza bangi nnyo mwagala channel yange olw'ensonga ndeeta emiramu egizimba oluusi sifaayo ku views gunaafuna mmeka naye nfaayo okulaba nti naawe alaba oluusi ebiri entertainment oluusi olina ekintu kyolaba nga kigattako nga kikwongerako kikwanguyira kati nkwadde sheeno olw'ensonga tugenda mu myezi gye tugenda okugenda mu giri egy'emikolo so olina okuba nga ate osalawo okumanya ni service provider gw'onaakozesa ku mikolo gyo njagenda nfuna mpolampola n'abaddiko n'abambaza abagole n'abakola ki aba juice abo bonna bajje batubuulire buzibu kinabo bonna bebasanga ababakola ku mikolo egy'enjawulo otherwise omusajja ataddemu akasente olunaku olwaliro abadde X events era nga tutudde wano ku kitebe ekikulu ekya X events kwa Access Building opposite Sojovaro Hotel kwa Access Building bw'oyingira bwoti bw'oba oyambuka bwoti first floor tosukako dabuzi bwoti mu corridor banga dda mu corridor office gy'onaasooka okubako amaaso enyirira eringa eggulu eringa gye bayiwamu omuzira yeeyo teba mu zino office zetuyingiramu eri mu town ku Wilson nga customer oyimirira eno ate onagamba zifundamuku katono mpitewo wano oyimirira bulungi ne bakutuuza mu ntebe ne bakulaga album ngene esse kufuuwako ebintu bya mulembe nnyo mwana wa maama junior camera abaddeko bulungi nnyo nange Allen Cruz mbeerawo bulungi nnyo Dubai tuwa yange sinagisazaamu lwakuba nti ebintu byagize naye abasajja bange ab'e Dubai bannange nzija essaawa yonna abungereza mwangambye ekintu muli mu kikolako naye kale katusabe ekinagenda mu maaso kyonna kye tunagenda nakyo kale Allen Cruz gemanya ku Facebook Instagram Allen Cruz official oba onfuna bulungi nnyo ddala njagala okuba nga ate mbebaza Maros Bridals yanteekamu ensimbi okuba nga ate ensonga zino tuzuguukiza ddala musibe bulungi mwiraba